Nze simanyi na kumanya kiki ngenda kuzzaako kuba nnoonyeza ssente wonna ssente zikyabuze. Mutamukwana tasooka kugwa mu maanyi. Nga lwaki siggwamu maanyi? Leka naawe ate ebyo bigambe bali abajega n'ekisooka landiroodi ammanja angobaganya okufa obufi. Siggwamu maanyi lwaki? Ate nga ne mu mbeera gyendimu sisobola kukwata ssente ze nina mbu musasule nga sinnajjayo bintu byange. Landiroodi tajja kugoba, tajja kuyiiya. Wanyereka ate naawe eyo njogera y'abali abantu abali mu kwegumya. Leka kuba ng'eyeegumya. Landiroodi tasobola kugoba. Nga lwaki tasobola kungoba nsula mu yange? Nazimba. Ebyo ebigambe bali abajega. Simanyi na kumanya oba nze mukyamu. Mbeera n'abantu mu butuufu omuntu n'akwetoola n'akwetuggako nga talina ne kyagenda kukuyamba. Ate ekituufu sigenda kuggwamu maanyi. Naye ndi mukazi. Ngenda kufuba ng'omukazi, sisobola kulemererwa. Nina okuzzaako pulaani. Nesira by'omwana. Tukobera tuginoonya, kati ayogera nti yalireetera ku sitoo. Ekimisize mu kakinyambye. Ate leero kakebere buli kimu. Vai. Obudde okula ky'okusimbula. Sawa nno olaba okusimbula. Sawa zino obudde bw'emisana byonna. Ono lwaki wasibye? Lwaki siwa? Ate mami yalina ebisumuluzo. Olina omuzi olimu omuzinga wonna wena ebisweta. Abaide kukola kyeri. Nena abaide ku office yange. Olimba boxi ziri magirasi. Biri wabitanga. Mama bela ndija bitereza. Ebyo just abere ngande se walire. Sokola bekedwa abantu. Mama kedo bela ndija bitereza olibona. Eri abere ande se walire. Buti bwandeta nako kanje nsoke nkole ki mukwasaganye naye anga bibi nayo nambere ngandija bitereza. Ndija bitereza amatofali. Nze bino nambitegera sikutegera nti wano njatawo masuwani wano ntewe ebikopo wano ntewe plastics wano ntewe leibo mbali ndija bitereza mama lwako eno office njitegera bulungi naye ndajja okwira buli kimu nebitereze ndija bitereza amotafali ndija bitereza bitereze naye wazabuzo mama ayityambirako okuwanini dotyambirako okuwanini kiki wazira oyo kenda kakikembe nkuwe oyenze maali sagala sorry sagala mbali just mama nze bino bitegera bulungi era tamu kweralika ndija tojja kuira mu kubyagana nga biri njateeza buli kimu tweramu tutawana kuira mu kweralika bino ndija teeza bulungi bitegera aye mama ile kintu kendo okuzaawo omukobe bana dadi avako mbitakwayenga mukamwe omusaze bana dadi ambise kunga mukamwe ina tikibonanga Chuba buchanga ndamdai tanga kumukamba atu ayambise kuba ina yabitawo yaje ina musunga ina nabada ando busungu bwa amani omusayi neza ino obusibu nakwanja abuza ku mama omusozo mwafune naye chogamba akubiyo mbeta muyene ai okwira eize nabisira ati mwati ndio mbaile ina ayabe mukamba muzibu mukamba tunatasa mwiso kwenye nyumba Gwenyo kali. Sinajja.
Sasa na butinga ndia compound ndi kulongosa. Ajo kubula kunkuba. Abuze kunkuba nakwa. Nga kintu kibanga wo kubukyanga ndida wano. Dadi takambula nako kwatu mama. Kireka koye. Nako bali obuzibu. Atwali Nako baneza. Atwali buzibu. Sorry, toyina buzibu. Banezanira liki. Atwali buzibu kati. Baba timu sa. Atwali buzibu. Chokola kola emirimu gyo. Netegeka kangene sinkane dadi. Anti njatereza. Bava kedero bifurumye. Njatereza bina bino njabiteza. Sojja kuya mukubi aganda wano. Wale nalesi. Wanaona ono jabo na buli kimu kiri mu order. Amaswani gabe waago, amapakuli gabe waago, buli kimu swane deibomba nditegeke bulungi. Okutajja kuira mu kyagala mama. Bambi wetereza. Njatereza wona wona. Okitegedde? Kale mama. Paputi obabe yanoniye ekyero. Kiki na kimuleesemu. Office eno yange. Nize ndi supposed to be abde kimuleesemu. Kiki? Kubanga butisaawe eno ejjeno tankobere naku nti wajja kuyida eno. Nze omuntu abanga yibidde eno nedda muntu yange apata ejja kuyida. Ayi kati saawe eno ejja mu office yange nkali girongoosa. Wabula mami yeena. Eno office yange nize ngitegera buli kimu nkiri. Nize ntegera nti kyonjja kukikola kikitawa buli kiti kibaana. Nakulisa kugambe kunyiza kyalo. Kiri wa wakirabe. Nesalongo. Tonambuza oba omwana we yasiibye ati oba ali atya. Kale obanza n'alongo olya ndeeta. Ombuuza kyapa. Tozza bwebyo njagala kyapa. Kale, omwana ali ati. Si. Ate guli oti. Nesalongo. Ddala. Ekyapa kisinga omwana we. Oba kisinga nze Nalongo. Tonziza mu folofoto. Navudde wano nga nonyeza ekyapa kimbuze. Nengenda nga nkugambye nonyeza ekyapa. Nkomyewo nkinoonyeza sikiraba. Ekyapa twakitereka abo abiri mu briefcase. Kyekitawudde Salongo. Nkubuuza ekyapa wakirabye. Ekyapa kiteeka babiri mu briefcase. Era kiri mu briefcase. Kati nkobe gendo kireete tukijjemu. Ompe okimpe ekyapa kyange. Ekyapa kituusizaawo. Kale. Genda ete ekyapa. Sagala foto. Wateekwa okuba nga waliwo ekimutabudde. Salongo tali yekka. Owaayi, nga todda. Okola ki? Oli kuki? Ekyapa kimbuze. Nkabadde mu briefcase nengisaasaanya nengikunkumula ekyapa tekiriimu. Nalo. Wangi? Mu kisenge tusulamu abantu bana. Babiri. Ekyapa twakiteeka tutulamu. Era babiri. Twakiteekawo. Mu briefcase.
kakati bw'oba tukakiteeka mu briefcase nakinoonyeza kyambuzi twalinaawe nze sikijjangamu mbuulira ekyapa gye kiri nange nkebedde mu briefcase tekiriimu kati nze nkijjewa mbuulira amazima ekyapa kyange wakisinga wakitunda wakitekola ki nalo ekyapa kyange wakisinga wakigaba wakiteekawo nsobola okukola ekintu ng'ekyo era sisobola kukikola nange nebuze ekyapa kiri luddawa nalo ng'osagala muzannyo nesiina muzannyo nkubuulira njagala kyapa ekyapa kyange wakiteekawo tekabire mu briefcase naye nkikebedde tekiriimu kati nkubuulira ku kyapa njakutta omuntu Salo. Bana balija. Nambetaga. Bana mama baliwa. Wantu wali musa. Wantu wali musa. Daddy. Bali muda. Mwena wansi. Mami kuzibuchi. Mukiteeke wano. Ekikijja kyogamba. Muteeke wano ekyapa kyange. Baana bange. Njagala muntu eyayingira mu kisenge kyange neyeefulukutira n'ajjayo ekyapa kyange. Ani ekyapa kyange? Fete tujja mu kisenge kyo. Ekyapa kyange nkyagala wano saagala muzannyo. Alaba boogera yakola ku kyapa kyange. Salo mukireete. Gwe njagala kwasa omutwe. Njagala mumbuulire yakwata ku kyapa kyange ambuulire kiri njagala kyapa kyange wano ku mmeeza wano. Ekyapa mbuulire kiri. Ekyapa mmanyi wakiri. Ekyapa namuwulira ng'ayogera ng'ayagala simanya kukwata kyapa akitwalire maama ow'engulu akimuwe ne ŋŋamba ate ebyaffe abikwata abiwe maama ow'engulu ne ŋŋenda ne nkijja mu briefcase ne nkikweka. Kumba abali wano anatabeera ku nnyumba mu. Kati mumbuulire waba waliwo eyeefuluka n'ayingira mu kisenge kyange nga tagenderedde n'akwata ku kyapa kyange n'akijjayo akiteeke ku mmeeza mwenna mbasi. Mwenna mbasi. Baana bange bwe waliwo ekumu yayingira mu kisenge n'akwata ku kyapa kya Saalongo akireete omusajja atabuse. Bannange sagala muzannyo. Waba waliwo eyayingira mu kisenge yeefuluka ekyapa kyange njagala ekyapa otherwise mwenna muli bafu kusawe. Njogera ki naawe tumbaavu kibebenga nga yalira atajja. Ate ebintu bimwana dadi aba olaba. Gweyogera nno. Njogera beki? Mutandise kunzanyira ku wongo. Bane mumpeta. Abadde ko kino ng'osirise. Mama Saalongo nga bw'otegedde nti omwana ekyapa yakiina kasi otegedde nti weekiri ebintu tubikomyawo tumwana tugenda kimujjako. Mami bino bijjemu okwegayirira dadi tebikyalimu kwegayirira dadi ekyapa nze nkirina nze nakikuwata n'ekijjayo mu briefcase nakuwulira bulungi ng'oyogera ne mami ng'omugamba simanya oyagala okwata ekyapa okitwale wa step mother dadi mu byapa byonna era ososolamu ekyapa kimu ekyapa ekyawano
Chabakuwa kushwale step mother.